Ekibira kino ky'olengera kisangibwa mu bitundu by'e Butambala ku kyalo Nsenene era nga kitudde ku yiika ezisoba mu 5. Kino kya muntu ssekinnoomu ayitibwa Joseph Kiyimba. Tusimba mutufune enkuba era ffe twatusimba ebibira tugezaako nnyo okulaba tusaza obutonde bw'ensi okugeza olengera wansi eri bwafaanana yonna twalekayo swampu gyeziri era amazzi gatambula bulungi. Nannyini kibira kino agamba nti kati baagala gavumenti ebawe layisinsi okusobola okutema emiti mu bibira bibasimbye wabula nga buli muti gwe batema basimbamu emirala 3. Tulina Mayuge, tulina Egomba, tulina Butambala disitulikiti, tulina Mpigi, tulina Masaka, tulina Mubende, tulina n'Emukonta okutuwa layisinsi ziba zanguya ogeza twagala layisinsi ya timba, twagala layisinsi etwala emiti ebweru, twagala layisinsi ya vinia okutwala mu nsi yonna China, India ne Kenya. Mu kiseera kino ono aleka ekkolero lya Zimba okusobola okukola plywood mu miti gino era ng'olunaku lw'eggulo minisita w'ebyobusuubuzi Francis Mwebesa yali kyaliddeko. Mwebesa yakukulumidde ab'ekitongole ky'ebibira bagamba nti tebakoze kimala kukuuma bibira. When they started commercializing forests and things like that, they thought more about money from trees than thinking about trees for being obutonde, which you know originally was you cut a tree, you have it. So that is the biggest problem which has been on, and as we say, that is what is coming on the current day. Olwavudde wano Mwebesa yayolekedde ekkolero lya plywood erisangibwa e Gyabwe ng'eno abaliddukanya abaakaaba twawa kubanga tebakyakola olw'ekiragiro ekyayisibwa omukulembeze w'eggwanga nga kikugira okutema emiti. You believe as an investor here, if I can do any investment here, it will help this country. Because the only way to changing this country is education. So we give them job. So every employment, behind every employment there is a family. And behind every family there are many children, they need food and they need school fees. Bano baagala gavumenti yeekube mu mutima kubanga bafiirwa buwanana nga kati n'emirimu gye baali bawadde abantu mu kitundu kino gyaggwaawo.